Adamu teyazaalibwa, Adamu yatondebwa, Adamu teyali mwana muto bebi bamulere mbakule kibebi bobo kyali kibebi kya Katonda. Katonda yamutonda butonzi, Adamu natandikirawo kukulya. Naye wano the whole story mugimanyi ne bagamba nti alina okola nga ki, alina okulya ku ntuuyo ze. Okitegeera bw'obanga mulokole nga toyagala kulya ku ntuuyo ze ogw'omusango, because abaana bwe bakaaba waka mpeerayo ebeera etemwako. Ate wemba nkola naye nga tebigenda bulungi, abaana era bwe bakaaba empeerwa yange etemwako. Fear of God is the beginning of wisdom. Yakangamba direct nga tuli ku kibala. Yangamba okutya Katonda amagezi wegakola ki, wegasookera. Era n'angamba gwe kyolowoozeza ku nsooko n'obeera ku ekyo ku kikadde, ojja kusigala ng'otudde ku ki, ku ekyo kikadde. Ekintu kyonna kituuka ne kibeera up-to-dated wano ku nsi. Ozimba ennyumba netuuka nekaddiwa nekola ki, tojja kusigala mu nyumba ekugwire kubanga wazimba ki, you understand? Yeah. So eggulu likolera ku speed. Ensonga lwaki Sitaani ali mu kudominatinga this world, akuuta emitwe gy'abazungu nagi impactinga kinene. Era bakiŋŋamba nti abazungu bagezi, ffe tuli basiru, tuli bagezi naye tulwawo ku actinga. Ya tuli bagezi tutulidde ku ki, ku magezi. Tulowooza nnyo ku bintu nga okusinga okubikola. Ate gwe kola bwoti kyova olaba oyiga bulungi ate. Abafirika tulowooza nnyo ku kintu n'olowooza kinaabeera kitya senga bigaana, ate kati bino olumu tetubikola na kubikola ne tuggwaamu amaanyi ne tubireka. Olumu ogenda n'okola ekintu kyo Mukama nga akuwadde amagezi, abasajja abandi kuyambye ne bakutuulako ne bakukona ennyondo mu nsi y'omwe n'otuula n'okita. Okitegeera? So nga omwana w'omuzungu wavaayo n'akantu katono bwe kati bakaguruminga ate ne bamu kwegamba ne bamubiibiita. Look for these days emyaka mitono nnyo Facebook yagicreating alina emyaka emeka, TikTok bonna banoonyereze, Twitter bameka bali baana kisi ba universities. Is it not true? Our university people. Yeah. Kati bali bo bazungu they act bakimanyi nti speed yeggulu tebajja gituukako naye bagezaako, they try. Okitegeera? So mbadde nnyonyo bannaye tubadde nzijukira gwe mulimu gwange, nzijukira we tubadde tuli mu nnimiro ng'akulaze nti oli omulaba alina ebibala bimeka nti 2, oli omulaba ajjuza era n'osembayo ng'ogamba nti eno wetyo ku nsi we tuli. Oli abuulira ekigambo mwaka ku mwaka naye nga talokosangayo muntu n'ogwo, oyo ekisero kye kikalu kapuuti. Era totugambanga ntutuuse mu ggulu bwate nabuuliranga. So basically nga kyonnyonnyola ki nti ye Katonda, ebyo byokugamba nti Katonda alokola naye ng'ayise mu ggwe. Ate gwe wategedde ddala kati Katonda gw'okole gw'onoomanya bonaakola. How do you say that Katonda gw'omanyi bonaakola ate nga gwe tokoze? Kati ye Katonda ava eri ayambale ekifaananyi ky'omuntu ajje ng'atambula atandika ekola. Ensonga lwaki atusindika wano ku nsi, atusindika nga tulina missions kusinziira ku talents ne impact fe abantu ffe ne mission ne purpose gyatuteeredde wano ku nsi.
yes kati bw'amala kundaga yanyonyola n'anyonyola buli kimu n'agamba oluusi si only to preach the gospel oluusi ne mu bintu ebirala you give osobola gaba n'ogabira ddala n'osigala yadde nga toyina naye w'ogaba n'osigala nga toyina n'osigala nga kikuluma n'olya nga mutima naawe osuza enjala bannaye mu nsi y'omwoyo oyina ekintu ekinene kyoba okureetinza akavuyo bamalayika badduka kuva mu department zonna speed nga batuuse kukola kati baba balina okukolera ozeeko ki kyogyeeko ate bwebazza tebazza kiri kyobadde olina sayizi eri no bazza bakikubisaamu kyeyali andaga ekyo kati mu departments zanjawulo sigamba only because enjiri ye main key mugulu kati kyova olaba asookera kuki ku njiri bizinesi esooka kununula emyoyo kugijja mu kizikiza mugulu ye bizinesi esooka ffe abantu wano ku nsi yesinga ye mission ekola ki ye mission esooka kati bwe tutuuka n'agamba kanyuga ekibala nenkikanyuga shwip waggulu nekyetwala shwip ku muti nekiddawo ku muti yaŋŋamba kiikyo n'akimpa nagamba kanyuga waggulu nenkikanyuga shwip nekigenda ba shwip ku muti nakwata ekirala naŋŋamba kwata nenkikwata naŋŋamba kanyuga waggulu nenkikanyuga kyava eri waggulu wenkikanyuze nekijja awo twaliko space awo nekikona fenna netubeera nga benyenyeza nga kitunyenyeza olwo ategeeza ki nemugamba otegezeza ki naŋŋamba okugaba obeera nga akanyuze ekintu waggulu kakati in return ekintu ekyo bwe kikomawo kyewagabye kikomawo nga kizitowa kusinga kino kyobadde okola ki okasuka nti kikomawo omanyi kintu kugwa wansi ate nekigejjera mu bungi so netuvaawo n'agamba tugende tubeera nga tutambula ngamba emiti mirungi nga ngamba anaabakunziramu netutuuka ku muti omunene omulungi ogunyirira teguliko nakabala ako kamu naye nga woolaba omuti guli gwe tulaba nga bajja bagutemako etabi bajja bagutemako naye wagula eri mataba agasigadde ki malungi nnyo kakati amatabi gasigaddewo n'aŋŋamba muti ogwo omanyi sooka obale betwakatemako amatabi nemugamba 10 n'aŋŋamba ate agasigaddeko nemugamba 10 n'aŋŋamba aga amatabi bagawadde obudde nti nago bwe gagaana kubala ebibala bagenda kola ki egatema nemubuuza dadi otegeeza ki n'aŋŋamba nti omuntu yenna ataabala ebibala ku nsi oyo aba takyalina omugaso oyo tumutemako. Okay, tuli ne pastor Edward tugezaako kutematema mbeera za ggulu. Tuli mu ggulu lya kusatu kati, tuli mu lusuku. Tannaba kuŋŋamba oba ennimiro eyo gyalimu yalimu olusuku ebibala na biki ye Garden of Eden tannaŋŋamba. Sijja mubuuza tulabe. Naye nga muli ku Unique Media mbebaza abalaba mbebaza abakomentinga n'abasharinga message eno okulaba nga etuuka ku bantu bangi nnyo. Anja kugamba gwe alaba nti kyonna ky'osobola okukola okulaba nga message zenteeka ku channel eno zitambula ne zituuka ku bantu bangi nnyo. Bambi kikole, sikuyinaako buzibu kikole. Tambuza message, tambuza waaka
abaana b'ennaku zino tugamba tambuza waaka abeere ng'atuuka ku bantu bangi. Pastor Edward gwe ndi naye Alan Gamoli yali ku kamera era nga nkugamba nti teweerabira abadde na events bakubireko nagambye bali ku bintu bya kutimba. Bajja kuba bakutimbira omukolo gube nga guli fantastic, gube nga gulabika bulungi, abantu bajje nga banyumiddwa, ezi selfie bazeekubye nga zinyuma nga zivaayo, si bantu kwambala ngoye zaabwe nga banyumye naye ate nga ebaze okuliira obulamu obo gye wabayise okucakala ko nabo nga tebinyumye. Kubiradde na events ajja kuba obaoliawo wakuyamba okuteereza omukolo n'ogupulaninga obulungi ne guba nga guvaayo bulungi ku kasente akatono. JS Medical Hubs bo bali ku bintu bya kujjanjaba, bintu bya bulamu, era nga pastor watugambye nti ebintu by'omubiri bino nga yetufa ennyo ku nsi yaffe ey'omwoyo, n'omubiri guno tugufeeko, kubanga omubiri guno ate gwe gutuulamu omwoyo, si kyo? Gwe gutuulamu omwoyo. Ate jukira twakkaanya era ffena tukkiriza mu kino kiveso ekituyambako okubeera mu nsi eno. Kyova olaba we tufa kyo tukirekawa wano, naye kiveso kino wonaabeera mulwadde ng'oli ku buliri okwo tokyasobola kutambula, tosobola kukola ki, Katonda ojjaba tomuyamba, si bwe kiri? Senga obadde mulwadde tewandisobodde kujja wano, newandibadde oyagala otya. So JS wagambira mbu jagendayo akujjanjabe, jangu akujjanjabe kansa oyo, jangu akujjanjabe si kansa, jangu akujjanjabe diabetes, jangu akujjanjabe pressure, jangu akujjanjabe sikaze oziveeko mbiri gulabike bulungi. Omanyi njagala nnyo okwogera endwadde z'abayaŋŋambye, saagala kumutumiikiriza nti ate genda akujjanjabe buli kimu. Ze yaŋŋambye ze njogera, kyola kansa mugjeemu, kansa gezaako ewalala, naye diabetes, pressure, aniya, enkovu ziba zazimba azijjako bulungi. Kuba kweza ennamba ajja kuba mwogera naye. Kyogera nnyo nti musajja mulokole, tajja kumpanya, tajja kubaako kintu kyonna kyakkola. Then media shed yo yakutraininga abaana kulaba nga bafuna skills, okubeera nga babaako obaoliawo kyebeekolera mu Uganda eno. Lwaki natandise okwogera nno abantu ebintu weebiti byenteeka wansi awo ennamba ezo? Abaana beesanga nga ate akwata ennamba, kati katugeze ya JS yaŋŋamba luli, ng'omwana agikutta agikubye ali mu kumubuuza ku Pastor Edward, okitegeera, ali kumubuuza ku Sami. So kyenjagadde otereeza nti ezo ennamba zikubeko nga weetaaga services zaabwe. Then kati ennamba endala gy'olaba eriko for adverts, eyo nnamba yange ogikubako tuteese tulabe nga ate otuwa bizinesi okulaba ntukolagana ffenna ku bbeeyi entono. Kakati sooka ojjewo kino kye mbadde neebuuza, ennimiro eno gye tulimu ye Garden of Eden? Anti we twasooka nga tuyitamu nga ŋŋambayo Garden of Eden, naye mu nnimiro eno we twali tugiyitamu tetwatambula, twagiyitira wano waggulu ku miti we twayitira, nga wogamba leero tetwatambula we tuti, kubanga yaŋŋamba mwanange okooyi, waliwo amaanyi agajja ne tukola we tuti, ntwambukamu we tuti, ne tutambulira awo mu bbanga. Kakati tuba tuvaayo nga andaze ogwo omuti ne tuvaayo, ndowooza gutalina ebibala. Omanyi munansonyiwa, mbadde nsobola okuleeta omukulu ono n'atuula n'ayogera emboozi ye n'agimalayo, ne tuba nga tusigadde kwogera naye. Nayagadde nnyo mu mboozi eno tukigaziyeemu. Wayogera ekiro kyobola obwedda tuva ku kyayogedde, wayogera ebibala mu basket ne tujja mu nsi eno ne tukigaziya omuntu oyo akitegeere. Kakati ebibala bino
byakulaga ku muti nti ogwo omuti tugutema twakatemako amatabi 10 kusigaleko amatabi 10 nago gatagira tujja gatema. Mu nsi eno omuntu oyo akitegeere ebibala bino byebiriwa mbala nti ebibala omuti gwange gujjako guti ebibala nga kati ebibala kati kiringa kati gwe samike for example obanga toyina kibala nze mba sina kyenkwetaaza kubanga nze ekindeeta ewuwo kulaba nga omuti gwo guliko ekibala kati this is ekibala ekyamazima the fruit of truth kitegeera kati for example the fruit of helping me so n'okuyamba kibala notansaba oba nogamba kati Pastor Edward kukyaza kubanga nina bantu 800 ojja kumpa miliyoni kubanga nyina 8 ojja kumpa miliyoni kubanga nyina 15 ojja kumpa kino kubanga nyina 2 kyeza waliwo abakusaba okitegeera kati tuli wano tuli mu kulya ku kibala kyani kya samike nti samike yatandika unique media ekyo kibala kate nataleetago abeyambulira mu kamera you understand ekyo kibala ate eyo mpeera kati mulaba wano nga aseka atubuza ebibuuzo atudde ku kibala kye okitegeera ekibala obeerayo ng'oyamba kibala ekintu kyokola nga kigasa nga kigattako abantu mu buweereza okitegeera ngwali eyo osobola okwebuuza kikyokola ekigatta ku buweereza kuba oyinza oba oli awo nga naawe omutigo munsi y'omwoyo sajja gwe bannaye n'omuti obwedda okyali ku muti kakati of course obadde oyagala tugazi okay kakati ekintu kyonna manya nti waliwo omuti ogwo gwolinga ttabi ndowooza kati ttabi oba kiri mu bayibuli omanyi wengenda ku story eno bayibuli ngiteeka ebbale mba n'okufokasinga ku kiri kakati ettabi nga teririko kibala eryo teririko bibala bakola ki balitemako ate bwe balitema balisuula mu kasasiro sitaani asobola akutwala eyo kale for example osanga nga omuwala yepiininze yafuuka world yafuuka ensi nga bweri olubuto luliko pini wona yevimisa alinga kisolo lwaki beekuba pi yefuuka muddu wa sitaani anti abo eri mu nsi y'omwoyo waliwo emyoyo emikazi egitambuza obwenzi bwe kityo bwe gifaanana gina ebi bling bling enyindo ziri teriiko netaliiko eringa kimenke kati ekyo kyoyo kijja nekyambala gwe atalina kibala kyonna nekikwambala wano ku nsi okitegeera kati gwobeera nga wakola ki watemwako okitegedde ya kati ekyo ndowooza okitegedde bulungi ekyo nkitegedde n'abalaba bayinza oba bakitegedde kati tweyongereyo olwo muli ku muti mugenda va ku muti kati we twava ku muti awo waliwo akantu ke twalinnya nga ningamba kino infakiti twakalinnya just twali tuyimidde bwe tuti nekatuva ku bigere nekatuva bwe kati nga ku speed nga olaba obutito bulinga buki edda bwe twali bato nga tulinya ate twagiranga nga eri ku speed nnyo n'ogamba kokyuka n'okyuka naye oli mmotoka ng'olaba kikola nga gitambula naye nga giri ku speed okitegeera kati tuba tukola ki tugenda tumanku ne tukyukirawo ne tutuuka mu kibuga
twatuuka mu kibuga nga banaye ekibuga kiringa wano kirya maybe kati ngambe Africa number bwe nsobola geraageranya ekibuga kiri bwe kiri naye wano mpulira omuntu ng'agamba wano mu Holy City tebakyala oyo wokyala mu Holy City oba mukungu ngamba bantu bangi nnyo bamalayika bangi nnyo kati mu kibuga kino n'alyoka n'antwala eri baganda bange abaafa era Nelson n'andaba n'asanyuka nnyo gundi waliwo Brian n'andaba n'asanyuka nnyo munsi y'omwoyo baba abamanyi nti oli muganda wange kati waliwo nakatu naye n'asanyuka kati n'angamba abantu balaba nti obamanyi nti mbamanyi bafa nga bato tebalina kubbala bano bali qualified kubeera wano kitegeera kati bwe twatuuka awo is like chatting with them ng'ayimiridde awo ne tumaliza ngamba jangu tugende ne mbalekawo awo kati we went ne tutuuka mu kifo nga ekifo ekyo kinene banaye ekifo nga kinene naye nga kiri very beautiful nga bamalayika abakola ku myoyo egidda wano ku nsi emyoyo golaba nti gundi yazadde omwana guba omwoyo eri mugulu gundi yafunye olubuto guba mwoyo eri mugulu gubanga malayika naye bo bamalayika bano baba banjawulo abafuuka ffe wano emyoyo egy'oku nsi kati bano abafuuka abantu anti ngambye baffe ffe negwe samike kati nga bambali very busy ne bandaga nti omwana aweza emyezi oba gibanga 3 oba nga kikyali kinyamanyama oba nga gwewolowooza nti bintu byansi bino eri mugulu tuba tukulaba tuba tulaba bebi tuba tulaba mukyala alina omwana okitegeera eri yo baba bakulaba oyiwezeza myaka emeka naye nga eri emyoyo gino era kyevola ngamba ebintu bya Katonda bizibu tewaliyo mba ate mulokole ate muwonoonyi ate musamize buli muntu yenna afuna bw'oba omukyala n'omwami wo nga semuli balokole mwena mufuna okitegeera mwena mufuna mwena muzaala okitegeera eri guvaayo nga ki nga malayika ne bandaga abaana abo bali very prepared mu ddakiika 2 sina mu ddakiika olaba nga myoyo bagisindika ensi nene temulabalaba akantu nga Uganda no twogera ku kintu nga emyoyo wegiviira okujja mu mbuto zammwe yes oba wasuze n'omusamize ojja lufuna kyovola nagambye wali bapasita tebajja kuntegeera wamu kati bano abazikuulamu tujja baba bazikoze ki obusamike ombuuka nnyo kirabika kati wayingidde mu mboozi kati mwoli kakati nga ekintu kyenjogerako soogera akantu nke mugamba nti maybe it is a room or a hall eryo nalyo liringa ggwanga lyayo eryo naye eringa department ki mu kibuga okitegeera ebyo biriwa mu kibuga tuli mu ggulu lyakumeka lyakusatu kati ne bandaga engeri abantu bafunamu embuto
ate ne bandaga waliwo embuto sitaniza abaana bawambira mu kkubo. Olaba nga muntu aluddewo okufuna olubuto emyaka nga 20 wuuyo ali kumpi kaddiwa ng'abaana be baabakwata. Okitegeera kati nga bandaga everything whatever happens with the babies, ne bandaga nti omwana aveeri ng'ali pure angel kubanga oba obalaba naye nga wano oba otunula wati speed ngeri gye bakoleramu bamalayika naye nga gwe when they are explaining to you to that department buli kimu oba okisikaninga bulungi ng'okirekodinga. Kati ne tutambula ne tugenda era kyali kiwanvu nga akaana kamu kaali kaganye kujja, kaali kaganye ne bagamba bamalayika ne bagezaho kakaka ne katya ne kagaana ne bagamba tukaleke. Kati baba balina okulinda ekiseera ekituufu okitegeera baddemu bakole ki bakuwe. Kati ogenda n'ogenda ne tugenda mwe bino bye mugamba nti n'okwebaka neebaka kituufu weebaka n'omusajja kubanga ye prophecies wano ku nsi. Kino musajja kyaba ataddemu teguba mwoyo, kiba ekintu kigenda okubumba omubiri. You understand? Omwoyo gutuulemu. Kati we wali bwe yaŋŋamba mbu twatuula ne tuteesa mugulu ne tugamba nti katutonde muntu mu ngeri yaffe. Awo ekyawandiikibwa we yakinyonyolera nti mu ngeri yaffe yasooka n'atonda omuntu mu ngeri ye mugulu, muntu yamukolera mugulu. Okitegeera? Then kino kibiri kye yakolerawa wano ku nsi. Obitegeera ekibiri kisigala wano naye ono omuntu Katonda gwe yatondera eri muggulu. By the way ndinga nzijukidde nti Adamu bamubumba mu ttaka. Ekitegedde kati already omuntu baali bakoze eki Adamu ng'ajali muggulu. Kati Katonda akufuwamu bati omukka yali agwise gujje. So ekyo ne bakindagirawo nga tugenda fulumamu nga tuli kumpi fulumamu ne tulyoka ne tusanga akavuyo ak'okugyamu embuto nga buli omu twatuuka mu sekita eri n'empulira nga ntidde nga waliwo gwe bagenda akuulamu nga bamukuulamu. Olaba eri omwana aba akaabira ddala olaba ekyojjamu ng'ogamba nti kankijjemu, naye eri aba muntu nga akaabira ddala aba akaaba agamba maama taata musawo munkoze bubi nga akaabira ddala. Wano kyoli mu kujjamu ogenda kulaba n'akikulamu ovaayo n'akijjayo abakijjayo bw'otyo omwoyo ogenda kulaba nga gubuka shwi bamalayika nga bagukima bwebityo ate nga eyo naye eribiza abantu banaye bajjamu embuto banaye mu nsi eno. Bantu bajjamu embuto gwe tolowooza nti wooli awo nti temuli bintu ebikolebwa. Okitegeera? Abaana bazijjamu banayi otuuka eri n'okaaba amaziga ne gabeera nga gakulukuta nga ntunulira ekihappeninga mu nsi muno nengamba banaye. Kakati natuka watuuse n'agamba bw'ati nti omusaayi gw'abaana guno gwogerera ku musajja yamuwadde ssente ekola ki olugyamu, gwogerera eri musawo akikoze, gwogerera ku maama yakoze eki eyakkiriza. Era mmwe mwina ebibi binene nnyo abajjemu embuto z'abaana abato, kinene nnyo. Gwe jjukira wonna gwe musajja gwe walagira mukazi ajjemu olubuto
omusaayi gwogerera ku ggwe ate ojja amusanga agamba eddaddi lwaki wanzijamu. Wuyo akulaba katoba yeekaza biki bwe tojjukira ewamugamba alugjemu agamba mami lwaki wanzijamu, embooko zo zitandikira awo. Okitegeera? waliwo omusajja wange atera okwogera wano Pastor Ronnie agamba gwe embooko zo kasaaganda kali awo ogenda funa kyalo. Nkubuulira singa ekyo kintu naawe kikuyingira kyenjogera ekyo gwe tomanyi ola osituuka n'owulira nga okwenyamira mu mutima, n'owulira pain, n'owulira nga nze kennyini, naye yantunulira n'agamba musajja wange leero kaweddemu, nga mpulira nzigweredde. Oba okyali awo oli n'okumusannyalaza bamusanyalaziza dda, bali mukuulamu ate wabula Katonda ayinza okuleetera ekintu n'ogamba kale lwaki akindaga. Yangamba olina okuyiga. Okitegeera? Yangamba olina okuyiga. Kaakati era ku ekyo eky'embuto waliwo abatalinda kuzijjamu ne bo nga bakozesa family planning. Balina emitendera mingi gye bakolamu okuziyiza okufuna ekyo. Katonda yakikulagako engeri gye kiba nti omwana eri atuuse okujja mu lubuto lwa kangezese, atuuse okujja mu lubuto lwa mukyala wa Alani, naye mukyala wa Alani Gamooli bali ku family planning. Ki ekibaawo awo? Ekintu ekibaawo awo amagi Katonda gaba yassa mu mukazi oba ng'aba akulaga, nakugamba namuteekako amagi oba nga 10. Kitegeera? Kati mu magi 10 abali suppose kuzaala abaana 10. Wekiba mba abadde ali suppose kuzaala abaana bameka? 10.